kakati mpozi nkusubiza okuwa enamba ya Miracle Cosmetics gwe mukwana yandyetaze kino njagala nnyo ya makeup artist bannange mulekera okutusiiga ebintu ebiri ebiri fake twabaletedde ekintu makeup artist mwena mutuweeyo ne mwena nawe ayagala ebintu ebiri classy nawe beera nga ate munange otukubira ku note 778 emu 2188 oba noti 7559450137 okay. Njiddemu gomu noti owakangambe 077 81 12 188 okay. endala 0759 450137 okay. awo nga tuvuddewo akalanga akalala ke tulina bannange gwali ewe nange olina ekitone ky'okuzannya nga wayagala dde okuzannya naye nga tomanyi wa wootandikira tomanyi ani gw'oyinza kutuukirira ng'oli eyo bannange ekitone kyo kituulidde oweebuuza n'entandikiddewa kakati bannaffe aba Streamline Entertainment abasangibwa ku Bat Valley Theatre bakuyita gwe wenna ayagala okuba nga ate obeegattako okwewandiisa kwa bwerere ng'ennaku z'omwezi 14 Diedi lero bimeka 13 incha so mane babetaaga mukole auditions bwoyitamu ojja kubanga ate weefunira omukisa ogwo munnange okubanga ate otandika okuzanya ayagala okumanya ebisinga bakubire ku noti 759 4 oba noti 782 11 gwe wenna ayagala okuzanya come and join try out the talent is now paying abantu bakola kale katusumula amawulire a couple of weeks ago Katsi azafuna ebizibu bingi nnyo first of all kyatandikira ku fie I think he relapsed atandikira ku fie okuba nti amulekawo balina chaos nyingi nnyo. You remember that time yagenda ne ku stage n'amulangira nga bwamumaking nga bwagenda mu breaking tuvudde atonzewo ekibiina kye mwasayiniza omwala Shamike ne producer omusaidi Soft ne bamata ne batabuka by the way byatuka nnyo nga bafunye obutakanya ne side Soft ne side Soft kyayongera baka jukira fie yali amuvudde ku fie is abadde afundinga nnyo Katsi his life has been better because badde bakola ku busente n'abeerawo kati yali afunye an option in Shamike ne side Soft ate nakyo nekikola ki nekitabuka kakati of course recently twamulabye buli omu nga amwogerako nga bw'atandise okulosing a mind byayogera nga tebikwatagana era yavaayo n'abotola ekyama kyabadde nga asirikidde ng'abantu tukimanyi nti alabika alina akawuka ka siriimu naye nga okwogera lwatu nga bwe tumubuuza akibuusa until I think the frustration yamutuusa kweno level n'avaayo n'akibotola nga bw'alina akawuka nga bw'alina ARVs ensi nga bw'emutabuseeko kale banne omuli ba DJs ab'enjawulo ba presenter ab'enjawulo bavuddeyo ne bamukkakanya bamubulira ekituufu mu law oli mu Uganda bwaffe and I think the best way is to tell you the right thing okusinga okuswitokinga gende Butabika kati banjanjabirawo abalamu kati oyagala mutwale ku African ali mwana wina muteeke wakade mubuulirira bubuulirizi ayetaaga extra hand era wano wetufunye ne maama oyo gwe mulaba she was a speaker mukyala mwamaanyi mu government nga namuwulira yalabye emboozi former speaker nemukwatako nnyo ku mutima era ina campaign gy'ataddewo eri abazadde mwenna tusabire Katsi tugende tusiibe. So this is how important we are sometimes. Tetumanya kyo tuli paka nga tumaze tuuka mu mbeera ndowooza ng'eno kale ndowooza kasoka twabembera bwe yabadde Katsi nga bamutwala Butabika ebyabaddewo n'emboozi y'omukyalo oyo. It's not forced for politics. Now that I'm mad and everyone knows I'm mad, I've decided to go for treatment because I'm mad. Officially with the commanders. No one has forced me. Mwebiwa bya post sigenda. Yeah, no si bya post. Kubanga temunaje mugenda kunkola sina kye sisse muntu sibye mundu. Kale. Kati kangende mu madness school. Batulese wa baby love. Banga mangenda kuba wane naku 3 na yenze munnange wembiko wanja kuba mbikoye. Kandabe kye bankola naye nobody is going to force me to do anything. Baby love nkubulira nobody is going to force me to do anything. I'm not stupid. True. This is not allowed in here. Whatever else we're doing, we are not having there. That's fine. Bino bibatandise okunsikako bia wange bino. Mwe mulowooza ndi mulalu naye nja kulaluka. Nja kulaluka nze katamba nja kulalula we mundalula ndi mulalu mu mutwe nze mbabuulira. Amanya agange nze mukyala Sara Najjemba, former deputy speaker wa Kiso district. Olunaku olwaleero nzize okwogera ku nsonga y'omwana waffe MC Katsi
MC Katsi nvudde babega nga nzija ngoberera ebigambo bye byonna kubanga mwagala ng'omwana waffe. Yavaayo ne yeerangirira nti mulwadde ow'akawuka akaleeta siriimu. Abasinga obungi bagiregerera, bagiyita emboozi, baluyita olwali. Naye olunaku olwaleero kinnenyamiza nnyo okuwulira nti omwana kati atwaliddwa e Butabika ku rehabu. Bannange, bannayuganda bannange, bazadde bannange, abakyala n'abaami nkuba omulanga obutakungula eri buli muntu yenna. Ba artist n'abalala abatali ba artist mwenna mbakubira omulanga nga tegukungula. Tuyimirire wamu ng'abazadde okulaba nga tubuulirira era nga tuyingira mu kusaba n'okusiiba. Olwaleero Katsi yali mu kintu kino, enkya kijja kuba wuwo oba kijja kuba wa mulala. Mukyala Catherine Kusaasira, omuyambi wa pulezidenti, bannange mwenna abakubira omulanga. N'abakyala abalala bonna abandaba n'abaami, tuveeyo ku nsonga eno tusobole okuyimirira mu kituli ng'abazadde nga tusaba n'okusiiba ku lw'abaana baffe Abanayuganda okulaba nga badda engulu. Sigamba nti buli alwadde alina okubeera nga MC Katsi waali. Naye kiki ekiriwo? Baana baffe kubabuulirira nti omuntu bw'obanga oli mulwadde olina okwewala ekintu gundi, olina okwewala ekintu gundi. Omwana oyo okuva lwe yalangirira, sirowooza nti ekitongole ekibudaabuda kyava bisobola okubudaabuda ku mwana oyo. Omwana alinga alekeddwawo, olwaleero yali awo, naye ate abatalabise oba betasobola kumanya gye bali bangi nnyo abali eyo nga bo tebeeyogerako naye nga nabo balina ensonga y'emu. Abazadde bannange tuveeyo mwenna mujje tuyimirire tusabe. Nkoowoola buli omu yenna ku lunaku olw'omukaaga Ennamboole lugenda kuba lunaku lwa kusaba na kusiiba ku lw'abaana baffe abo. Songa nerimu eggumba. Deputy tujja kujja tusiibe ngende musiibe. Tujja kusiiba. Naye mu byonna on this story mu therapy gyenjagala bawe Katsi oba okumubudaabuda bamunnyonnyole kikyali how powerful he is n'ebirungi ebiyinza okujja okuva bwe yadeclaring nti am HIV positive. NGOs ezikwatagana ku siriimu mu bavubuka, I think you use him as an ambassador. Kale, Comedy Fiesta etuuse, Comedy Fiesta mugimanyi tubadde ne